Gwe comrade yali eyo njala kutegeeza tulina ebintu bibiri byanjawulo byenjagala otegerola mu video ya leo kikindese nga ndi mukambwe ennyo. Ekisookera tulina ekigambo kye bayita politics, tulina ekyo tuyita revolution. Ebigambo bibiri byanjawulo. Tulina politics ne revolution. Politics is played by politicians. Wali bakozesa ekigambo politics obukodyo bw'ebyobufuzi, then revolution nakyo kigambo kyanjawulo. Kati kansonga ekikusomese olyoka otegera olwaliro. Era sirabayo muntu n'omwaddayo okukola video ku social media ng'abulemenga ba politician ebikola bakola nga gwe ayina okukola ekya revolution kikulemye okukola n'obulemenga ba politicians. Do you copy that? Tusimbudde. Politics byabufuzi, tricks obukodyo bw'obufuzi. Mwana byabufuzi asobola okukola ekintu ekikujjako enviiri naye nga kiri mu mateeka yayiseewo ekikye. Those are politicians. You understand? Ba revolutionalist bakola ebintu nga nabo byakutwala buyinza nga tebiriimu nti bukodyo gundi sime buli mu democracy. Mu politics waliyo democracy, mu revolution teri democracy. Do you copy that? We have two different theories. Politics controlled by politicians, revolution controlled by revolutionalists. Nga bo methodi zaabwe za kuyisawo na kibuli temuli democracy. Kati go comedy akola video na ku social media ngogamba nti omanyi politics soko malo okulivayizinga obwongo bwo olukotegere biki byoyogero bitegera oba nedda. One, politician ye muzanyi w'ebyobufuzi n'obukodyo bakozesa. Revolutionalist ye muntu ayagala okukyusa obuyinza nga takozeseza democracy. Olw'okunyigirizibwa ba politician obuvuyo bakola n'ebintu by'ekisibi bakola n'okulwanyisa ba dictator. Mu revolution tukozesa uprising. Tusobola okukwata emundu, tusobola okukola kye tuyita surgical operation. Museveni yeyita revolutionalist kubanga yamanyi obululu tajja busobola ng'ebya democracy tajja bisobola n'akwata emundu ne yeyita revolutionalist era n'akwata obuyinza. Kino kati kyazanya eky'ebyobufuzi akizanya kubanga ayagala kwefula nti ali democratic ekitaliiwo kubanga yebuzabuza nga afukaanaaba. Okitegeera kyetuva tuga nti politics is a dirty game, muzannyo mubi oguzanyo bwa politician. So bwe mba mukola video mwawule politics ne revolution bintu biri byanjawulo. Ayagala revolution oyina okupreachinga ebikolwa bya revolution byonna era ng'abantu bepreachingira bagenda biteeka mu nkola. Temugata revolution na politics mbalaba ku social media eyo. Fe tuli ba revolution oli revolutionist system ki oba nkola kije wa preaching je wategezeza abantu gikola nga ne surgical operation mwagirwana. Nga ne surgical operation mwagirwana. Kati njira kutegeza politics ne tricks zaabyo bintu bibiri byanjawulo. Era sagala muntu nnyo aluma muntu na ba politicians ne tricks zaabwe. Nandi yagadde nnyo omuntu asomesa revolution ng'akubulya kiki ekigenda okuddako n'ekigenda okukolebwa mu ngeri yonna in a possible way eteri democratic. You understand that? So mulekera okugatta revolution ne politics bintu biri byanjawulo. Opulidde bulungi nnyo. So mukitegedde bulungi olwaliro wenjagadde tusimbule video olwaliro tutandike butereevu. Video y'olwaliro tugenda gitandika bwe tuti katusookere ku ono. Nyando Yosoferi mu bigambo byekennyene mulya mulungi nnyo. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice. It's not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels, and it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. All right.
Omanyi tugamba nti byerabirwa mugambi so tebyerabirwa mugambwa. Byerabirwa mugambi so tebyerabirwa mugambwa. Oba byerabirwa mwogezi so tebyerabirwa oyo aba abigambiddwa. Yoseeri mu myaka gyenga yakawamba obuyinza. Yayogeranga n'asolobeza abantu bagamba musajja ow'amazima olw'obwenkanya kumbe gwali musota ogwali gwebisse mu katula nga tomanye kati guli mu kutubojja nga gwerabidde nti obujulizi buno tobulina. Bw'atyo amateeka amazina agayisa olwaliro mu ngeri yagadde ge yasooka okuvumirira mu ntandikwa agayisiza olwaliro ng'akozesa amaanyi ag'ekitalo. Kati ka video kano njala kazanya on behalf of all elected MPs oboli wa NRM batuli wa NRM kato ka video kadakika 2 njala kazanya kalifalinga kugwe agenda okulonda wetegeso tali gwogenda okulonda byola byokola bikumatiza kike kitufu kyolina okukola nga tugenda mu kalulu. Uliriza message eno ya musajja yava musajja muyindi omuzanyi wa filimu then munnaffe amu kubogezi ba filimu Uganda n'agivuna njagala ozeka message kano kawuli bulungi nnyo katambuze bulungi nnyo. Uza muwakana naye ekintu kimu kye mutawakanako temwebuuza gavumenti ebafuga etya. Obala essaawa 5 oyinza okumala essaawa 5 ng'ensiri ekuluma naye ogikuba mu katikitiki n'efiirawo. Uliriza naye w'oba olonda gavumenti enekufuga emyaka 5 toweebuuza. Babuuza kibuuzo mwaleetadde ng'ombo nze siri munnabyabufuzi. Nze njagala basaba ekintu kimu olwaleero. Toddamu kulonda lwakutya, tolonda wakabirayo, tolonda wakala gy'oyagala, londa ki ky'oyagala. Weebuuza omuntu ono agenda kunkolera ki emyaka 5 eginaddako. Weebuuze wennondoono omwana nga anaasoma. Eddwaliro linaabamu eddagala famire yange wene byagadde eddagala munaabaamu. Ensi yange banaagifuga bate emyaka 5 egiraddako ky'oba weebuuza ng'olonda. Kubanga obugalo olwo olulonda abantu abo bajja basaba akalumu babuuze ekibuuzo ekyo. Onaatereza ebyobulamu. Abalimi tunaasobola okulima ne tufuna ssente. Kubanga akaluluko kakumala. Obuyinza mubuyina mu ngalo zammwe. Mujja kufuna eddembe lyammwe singa munaatandika okubuuza ababasaba akalulu. Ne muva mu kwebuuza lwaki Gadiola tazanyisa gundi, lwaki ate tayazanyisiza gundi, naye ebibakwatako mbuffe tetuli ba byabufuzi. Mweyambisa akalulu kammwe mujja kyusa obulamu bwammwe. Akatambi katandise kansubire nti buli omwe ngala byogiterezezza bulungi ebigawo bino bigenda kuyingira mu mutwe otegere. Bamuyita ISP omutaka ISP yali avunula akatambi ako. Tutandise. Manyi nti buli muntu wa mu Uganda alina timu y'omupiira gy'awagira oba alina ekintu ky'awagira. Wabula wali okirowoozezaako nti abawagizi tumanyi nnyo ebintu okusinga abazannya bali mu kisaawe ekyo. Katugambe ngenda kulaga abawagizi ba Arsenal, aba Chelsea, aba Liverpool, aba Man United ne teams endala ez'omupiira. Ebiseera bisinga abawagizi ayinza okulaba omuzannyi nga goola abadde alina gikuba omupiira nemunaga kati gw'omupiira abadde olina gukuba bwoti oba kooki ono gw'abadde alina okuteekawo oba oyo omuzannyi yabulonze mubi gw'omanyi balina gye bandibadde bazannyisa omuzannyi gw'obadde balina okuzannyisa omuzannyi omupiira gusibe bubi abadde alina kuteba bwati lwaki goola emulemye lwaki omusasula sere zino bwaki kati n'ebyobufuzi tulina ekizibu ekyo nti abantu bangi bajja ku social media kuno abantu bangi babeera mu community nga balowooza nnyo nti bamanyi ebyobufuzi engeri gye babizannyamu n'okusinga babizannya. Lwaki? Nkiddamu vidiyo etandise. Abawagizi b'omupiira babeera so passionated and more professional than the players and than the coaches mu bulamu bwa bulijjo. N'abeera ku TV n'ayagala n'okubuka mu bbanga omusajja omupiira agudimudde munaga ati oyo kati basasula waaki omupiira wakyago kubye bweru tubeera nnyo more passionated and professional than the